Nkwaniza nnyo ku SMX Media nange mu SMX neeyongera okwebaza ba SMX Media subscribers ba SMX Kings and Queens bannange mwebale nnyo mwebalire ddala saagala mukoowenza okubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala nawatanaba kubeera ng'osubscribing abambi subscribing anene ku SMX Media olw'ensonga stories zaffe zibeera nyimpi ate ng'ekisinga okubeera ekikulu ti stories zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziwewuka data waleme kubeera ng'agenda mungi wano ku SMX Media kamusabe bambi subscribing ano ku SMX Media tujja kubeera ngo missing updates eno story neeyongera okubeera nga nzikola kubanga zirina abantu abamu bezisoomooza ate enzongera okuyigiriza abantu abalala ekintu ekituufu ekibeera kirina okubeera nga kikolebwa bukiripu bungi bwenkulaze waneeno bwa Seggirinya Muhammad sawa zino ng'ali mu kkomera waliwo ebintu ebimu bye yayogera mu kakiripu akasembayo kinkozeseza eno story ya Dr. Hilderman. Dr. Hilderman mulabye ebifaananyi ebisinga nga bitambula musajja wattu ng'ali mu kunaaba mazzi nga oyinza ogamba basina member of parliament ng'ali mu kunaaba mazzi ga mwala yakutte akamotoka n'abantu n'abakunga Banamawookotta basobole okubeera nga beekolamu bo omulimu kubanga ekintu ekibaawo nga mukirabira ddala kifu oba kibi olina okukozesa akamwa ako okukyogerako olina okukozesa emikono gy'okukijjawo oba olina okubeera ng'okyetamwa waliwo eddiini esomesa ebintu ebyo so ono Dr. Hilderman ye yakozesezza amaaso go n'akiraba so n'akozesa n'emikono gy'okubeera nga akamwa ke yakakozesa okubeera ng'akyogerako kati yakozesezza emikono gye okubeera ng'akijjawo olutindo lwali lwabomoka oba nalwo lubeera lutindo amazzi gayitawo naye nga bateekawo ebigoma ebipipa amazzi gasobola okubeera nga gayitamu so ebyo ebipipa byali byabomoka ne waggwayo kati ng'eringa nga just mwala oguyitawo kyokka ate nga wayitawo n'oluguudo Dr. Hilderman n'agezaako kyasobola so yaendinze up ng'akunze banneebe Banamawookotta abeeyitira Banamawookottelian oba nengeri gy'abayitamu awo abantu b'e Mawookotta ne beekolamu omulimu nera kyaddaaki ng'ensonga ewedde kubanga waliwo ekintu kyogamba bannange gavumenti etuyambe naye yo gavumenti erina ebintu bingi ebyokubeera ng'ekolako so nga mugamba gavumenti etuyambe nammwe wennyini mulina okubeera nga musobola okubeera nga mweyamba nayeeyambula ekitiibwa kye ekyobwa MP okubeera munera balina beereri mamotoka ga esi balinakola biki balina kwambala masuuti musajja wattu engato zaalimu nga sinagambutusi n'asobola okubeera nga yeegattira wamu n'abantu aba bulijjo okubeera nga bakwasaganya embeera eno okubeera nga bagijjawo ekyo nno neera ne kintwala omubaka waliwo naye wa NUP yaguze ekimotoka ky'amazzi okubeera nga kitambuza amazzi mu constituency osanga ebbula ly'amazzi oba ne nayikondo enzigi bazita batya enzizi pluro ya oluzi oluganda kanduleke pluro ya oluzi simanyi nga baziyita walls okubeera nti eyo gye bakima amazzi matono so yasazeewo okubeera ng'agula tanka oba emmotoka y'amazzi egenda okubeera ng'etambula mu constituency nga we supplying amazzi ku nyumba esobole okubeera nga abantu babe bambi at least ennenge gye baprovidingira neesanga nga bambi ddala abantu bakabana eno ab'omulundi guno eno gamazima waliwo ekintu ekyenjawulo kye balaze abantu Seggirinya Muhammad kyayogera n'agamba muni waliwo abantu abadde mu parliament ebisanja nga 4 5 3 2 naye nga tewaliwo kye balaga mu constituency yaabwe kye bakoze naye Seggirinya Muhammad yakamalayo emyezi 3 kubanga yakigumizanga nakamalayo emyezi 3 naye azimbye eddwaliro aguze ambulance 2 aguze fire brigade eri okumpi okubeera ng'ejja myezi 3 okitegeera ng'alina ebintu ebiragibwako byasobodde okubeera ng'ayamba so nebaza nnyo baneeno bonna ababaka abasobodde okubeera nga batuukiriza ebisuubizo n'okuusa okukulumako ebyo basuubiza mwebale nnyo mwebale ddala obeeragadde story yange gyenkoze kankusaba bambi subscribing ano ku SMX Media tubeera ne updates nyingi kyotalina kubeera ng'omissinga ze entertainment stories etutera okubeera nga tukola wano kankusaba bambi subscribing ano ku SMX Media tujja kubeera ng'omissinga updates nga zino SMX I sign out.